Minisita Ameria akyambadde mu kuggalawo omwoleso gwa bannamakolero gogo ayanirizidde abaduuka y'ekifo kino nga bakulembeddwamu Ssebagala Kigozi. Basoose kumulamuza mirala gy'aboolesezza ab'enjawulo era bw'atyo n'abasiima olw'omulimu gwe bakola. Ku mudaala gw'abaliko obulemu abasuubuzi bamusabye abawe ekifo ekyenkalakkalira bwe baba batandika okukola emirimu gyabwe bw'atyo n'abagumya nga bagenda okutuula n'abakwatibwako okulaba nga bagonjoola ensonga eno. Okugenda okugula kamatiriyo sente buli w'otambudde booda kati n'olaba nti obulamu bwaffe buli so expensive. Yeeyongeddeyo ku midaala egy'enjawulo mbadde egy'ebizigo ssaako n'ogwa Munnayuganda Richard Mbogga akola amatala g'oku nguudo. Oluvannyuma agenza mu kifo ekitongole ekitegekeddwa okuggalirawo omwoleso era nga asoose kusiima abantu bonna abagwetabyemu. Nsanyuse nnyo okulaba nti mutandise okwongerako omutindo abakola obuwunga, abasoya, ab'entangawuzi, aba cinnamon, kuganda byenga ebintu bingi ebitambula. Wabula yennyamidde olw'obukyafu obwoleseddwa ku mulundi guno ku midaala egy'enjawulo. Akubiriza bannamakolero okwongera okubeera abayiiya okulaba nga lutumbula omulimu gwabwe, kino kikendeeze ne ku bantu abagenda emitala w'amayanja okusuubula ebintu. Tuli abasinga baali basuubula nga tulaba mu biteeteeyi baleese ebintu babijja bweru, baleese obirabira obuki naye nga byonna olaba babijja bweru. Naye kakati olaba nti ebintu bagezaako bikoleramu. Aboolesi n'abalambuzi bategeeza ng'omwoleso ogw'omulundi guno bwe bagufunyeemu. Kitonzi wa kampuni y'ebizigo ebya Samona Bernard Beyanjala ategeeza nti omwoleso guno bagufunyeemu nnyo ssaako ne bakasitoma baabwe. Aba Samona tutambulidde bulungi nnyo nga kyenkomeza lwansonga nti abantu bajumbidde omudaala gwaffe ebizigo byaffe byetwoleseza nanyo ebizigo ebipya eby'enviiri era wenjogerera abantu bakyatubuuza wano tunaavaawo ddi.